ekifaananyi ky'omubaka wa parliament ali mu bwongo obwo, that ideal member of parliament uga nti nze nja kufaanana bwenti kino na kino kyekyo mubaka kyalina okukola, because otuge nti betulina balimba batutimba bula. Sebo webale nnyo okusookera ddala si mubaka parliament yekka n'abakulembeze mu bifo ebyenjawulo abasinga tebamanyi buvunaanyizibwa bwabwe, era nga nkakasa n'abamu ku baminisita omukulu baba yeesiga tebamanyi buvunaanyizibwa bwabwe, era nga tugamba nti ekitujjeeyo mu byonna bye tubadde tukola ntuga katujje tukooye okukulemberwa abantu ab'ekibogwe. Ogenda nosanga ne bwaba president ayina ebirowoozo birungi naye abantu bakola nabo bakibogwe. Era basebo ne banyabo njagala okubategeeza nti ababaka ba parliament bonna n'abakozi ba government bonna baba bayina kuweereza bannayuganda nga tebalina kyebatiiririra, nga tebalina kyebeegwanyiza oba ebyokufuna. Era wano wenjagala okubagamba nti ababaka baffe bonna betubadde nabo byeye embeera gye mulaba y'amalwaliro gye tulina, amakubo, emisolo, buli mbeera, amasomero, buli mbeera kunyigiriza eva ku mubaka yeyo quality. Kyekiseera buli muganda embeera gyayitamu embi kyonna kyayitamu kiva ku babaka ba parliament. Naye bannayuganda tebakimanyi. Era buli omu abaddeyo Museveni anjavaza gundi. No, si president. Bobo yagala okuyiga gula amatu olunaku lwaleero nikabeere president. Tulina amatabi asatu agakola government. Tulina kituyita judiciary ekisiga eddamuzi, nitubeera ne executive erikulirwa president oba minister nabo, nitubeera ne ba member of parliament kikulirwa speaker. Eyo ekyenkizo ku nnyumba eno wadde ya nayo nigano ga mugaso. Ennyumba eno lyefumbiro erifumbibwa gwe embeera gy'olimu n'ebikolebwa mu Uganda n'amateeka bano bonna ge bateeka mu nkola. Ne president waba alina kyayagala kyonna ajja mu parliament. Kyokka ekyennaku olw'okuba abamu bamanyi beenaalimu n'ekintu ne bwe kiba tekiikole bayisaawo nga balowooza bamusanyusa. Ekintu ne kitakolera bannayuganda kuba kwalite yaabwe ya kibogwe. Abamu balowooza nti bwe mpisa ebitasaanidde nga sikoze research amala na kubuulira mukulu kituufu banjagale nnyo. Weesanga abamu nga balina emitwe minene nga mulowooza basinga okutegeera nno. Bagirina kikito. Minene bwe giti. Ekyo? Naye nga amagezi gasigadde eno. Si mu bubi. Basebo ne banyabo n'osanga owa opposition ng'omusajja ali badde ategeera. Ng'era mubeereyo mulowooza byayogera byansa. Bw'oba olina alternative gy'oleero olina okuba soba, gireete mu mukwano, butali bukambwe, kola research, abantu bakonvinsinge bulungi. Abantu abamu ne bekiba ekintu kirungi, abantu abamu bamanyi nti opposition kitegeeza kuwakana nnyo, kuvuma nnyo Mwami Museveni. No! Equally n'abantu ba NRM abasinga obungi kibiina ekiri mu buyinza balowooza nti okulaga president nti okola nnyo olina kuvuma Bobi Wine, Mwami Bobi Wine n'abalala. Abapoliisi n'alema okukola ekituufu n'alowooza nti bw'atulugunya bannayuganda mu mbeera ey'ekijega etali professional mbw'asanyusa Mwami Museveni. Can you imagine? Oŋŋamba otya nti kooti eta omuntu wali wabweru nga waliwo bikangalu bimulinze, abantu ne balowooza nti Mwami Museveni yabasindise tabamanyi. Era ezimu ku reforms ne bengenda okubagamba wali wammanga bebigenda okukolebwa bannayuganda mufune empeereza ennungi nga wadde oliwo NRM oli munnayuganda kuba teri family etalina wanuupu. Kitegeeza bali baganda bo mikwano gyo. Bw'obeera wanuupu mu kifo ky'okukayuukana okuvuma n'okuwemula abantu tekitegeeza nti mu nnyumba yamuba mu kika kyemu temuli NRM. Tuli nnyumba emu. Abantu mpulira nga bakaayana ku byamawanga. Teri nnyumba etalina munyarwanda. Waakiri mukwano gwo bamulaalo. Tuli ba Luganda. Abamu beefuula nti bakitalo nnyo olw'okuba ennyinda engazi bw'eti etuuka ku matu. No! Abantu bawasaŋŋanyiza. So tugamba ki? Bannayuganda mwekwasa obusongasonga nga mmwe mwekolako effujjo. Ekisooka tulina akasengejja ke twateeseewo naddala nze kwengendo zimbira kampeyini yange nga kensaba ne bannayuganda mmwe buli muntu yenna asuubira nti ayagala okwesimbawo. Ebisaanyizo by'omubaka wa parliament n'obukulembeze bonna kababeere bwe 6 bwa senior 1 buve ku senior 6
budde kitone nnyo ku diguli n'okweyongerayo ekintu kino bassebo ne bannyabo kireese ebiyenje enkukunyi munyeera ne mulaga nti okusoma si kulungi n'amatendekero agawaggulu si malungi n'okusoma si kwa mugaso ekyo kigenda kukyukirawo mbagirawo minimum qualifications zive ku senior 6 of any leadership sigende ku even any kind of government office degree oba olitsimanya advisor simanyani degree lwaki tuyencouraginga abaana bafite okusoma kwa mugaso ekira tugamba kyekiseera omubaka oba omukulembeze yenna jjanga yegwanyiza okusavinga bannayuganda nga talina kyenoonyeza ebyobulamu bikuwata kuggwe olina okuba ne medical insurance nti ne bwolwala ne bukola ki weerabirira bino bye mutiitibya bannayuganda abakulembeze ab'enjawulo ne mubawa privileges ez'eddwaliro nga bannayuganda babonaabona nedda tulina okwadoptinga medical insurance policy gyetugenda olita national medical insurance policy ng'omuntu obeera na kaadi company weeziri nenda zigenda kujja ng'osasula busasula mitwalo 2 nof omwaka mitwalo 2 ebweru bwe kiri n'obeera nga gavumenti ejjako amalwaliro ababba eddagala baki nziramu bakongo basudani abaana bamwe kojja wamwe gwanda boli mubbi wa ddagala akulaba era akuwuliza ondaba ompulira era omwenyereketa ng'akabwa kabbi mubbi wa ddagala oli mubbi wa ddagala munnayuganda dokita store manager minister obani oli mu ddiiru mulekerawo ddiiru so tugamba gavumenti wejjako amalwaliro gano nega privatizing companies zigenda zimba amalwaliro wano investor ng'oba bubezi na card insurance companies ezo ziba n'amalwaliro government ejjako ebyo ng'ebyokulwala gavumenti yabyejjako nga buli munnayuganda tebakyakusondera ne muzaddewo ekyatugamba olina okubeera nga olina emmotoka eyiye ejja mu kitiibwa ky'omubaka parliament at a level of a V8 bino abantu gye bava eri nga bayiika amalusu basunda emitwe bakanga bala baloota bakongojja okufuna ku mmotoka y'omubaka parliament mutumula nga afiirawo bikome kati abatazirina totawaano batosaana kuba gwenyini weeremeredde omukulembeze alina kuba kyakulabirako this is a national issue ogenda kuteesa bintu bya Uganda byoli nga buli kyeboogerako eri eyo gimanyi kubanga katono nnyo nina nange bemanya kukyala bayingira parliament yo nga ta owning anko motoka in fact nga n'abalala bemmanyi bafunye passport nga bamaze kuyingira parliament ekyo kikyamu ekirala tugamba olina okuba ne area of speciality omulimu gwokola nti mmanyikiddwa ndi munnamasomero mulimi omukuukutivu ndi musuubuzi omukuukutivu ndi munnabyamizannyo omukuukutivu nga toli wakunoonyezebwa ku kitogi ng'omanyikiddwa olwo nno kireme kulowoozesa bantu nti ozze kunoonya mulimu olina byokola ekirala olina okukkiriza okukolera ekinene nnyo miliyoni 2 nga gwe musaala tuyina sala emisaala gy'abannabyabufuzi bano bonna togenda kuba obukulembeze bw'abantu kwewayo kuweereza bannayuganda kwerekereza bodda ku ekitibwa pulezidenti bwe yali agenda mu nsiko beewaayo kuweereza baali babawaki ne wano lwe lutalo olupya tulutandise kati nze komanda emiliyoni 2 omubaka parliament olwo nno ate tusuumuse abantu abagasa bannayuganda baganda baffe bakwano baffe abasomesa n'ebisaanyizo by'omusomesa bino ebyokugamba nti alemeddwa okufuna obubonero obungi obumutwala mu koosi endala ez'ebbeeyi yagenda mu busomesa omuntu alemereddwa okumala senior 4 kagenda asome nasale teaching alemereddwa buli afunye embuto n'akola biki n'ayonooneka omuwala tayeyongeddeyo senior 6 senior 4 kagenda akole nansing no omusomesa olina okuba nga gwe high max earners okitegedde abasinze balina okugenda mu busomesa kuba oba okuguse mu ekyo okusomesa abalala tugamba abasawo era ngamba nze proposal yange kuba essente zibeerawo naye bannayuganda muziteeka mu birala omusawo essaawa eno patient doctor ratio is alarming naye neeri mu masomero abaana baagala okukola sciences ne mubaziba ennyindo ne mubalemesa ne muleetamu abamu emiguzi n'ebirala abaana balina okusoma ekintu ng'ali passionate about it omuntu olina okuba teacher by passion n'okuba doctor by passion nga obuuza omwana buli mwana buli gombuza ayagala kubeera doctor amaliriza musuubuzi amaliriza mbira kitegeeza kinti tetwencouraging abantu kukola mirimu kusoma bintu ebali passion system of education twetaaga overhaul ng'omuntu kuva nasale asoma ekyo kyayagala nze mba ngenda kubeera mu nsolo ekinsomesa saidi kiki ekinsomesa Canadian prairies kiki European history kiki omuntu oli doctor ekikwese mu byobufuzi kiki kati ani agenda okujjanjaba oli lawyer kyova olaba abantu muli babbi mwenoonyeza byammwe mu politics basoma birala tebali eno yes tugamba
bw'oba tewasoma koose kuleeta mukulembeze nakuyita kano kasengejja nedda. So tugamba emisaala gy'abasawo ekitone nnyo omusawo atandikirwako alina okufuna miliyoni 18 kisobozese abasawo ab'omulembe abagenda okujjanjaba bannayuganda ne mu mbeera ez'enjawulo paramedics n'ebirala okubeera wano ne bonna badduka Bulaaya. Bano abali ku level ya consultant professor be balina okufuna miliyoni 67 kuba si bangi nnyo. Naye omululu gw'abannayuganda n'omulugube n'okweyagaliza n'oŋŋamba nti executive director commissioner wa gundi afune miliyoni 8 w'ekitongole gundi ng'omusawo ajjanja bazza emitima gy'abantu n'okukwata ku baana baffe ne baganda baffe bamaama baffe afuna obusente bwa munyoto. Kyogate mukikoye bannayuganda ekyo nze nfunamu bwe ŋŋamba mmwe mufunamu bino byendeeta byebyo bye mbagamba. Ekira tugamba omuntu oba tonoonye kufuna akasaalako munnabyabufuzi kalina kuba katono kwewaayo okkiriza okukolera miliyoni 2 esente tuziwe omusawo tuziwe dokita. Abasirikale abakuuma security eno wano wekitiibwa president wano wakyanjiye omusaala gw'omuntu ayina emmundu Rwanda olumbagira ne beeyiya n'emmundu ezo awo wokka mwami Museveni w'ekitiibwa wakyanimbye era nga yitaga mu mutundu emaaso mugaye nedda oyagala nnyo abasirikale bo naye akasente kano ng'omusirikale ekitone nnyo atandikirwako eyo budget gikole mu nsendala zonna eyo budget eba nnene eba ne classified n'ebirala byeyina okugenda mu welfare na misaala aba abantu basavinge n'omutima mulungi ne restrictions babeereko ng'omutasobola kukola nsobi. Ekyatugamba ebyenzimba n'ensula ensi ziba ne national housing policy. Government ne batalina ssente tuleeta ba investor olaba nange nnyini bamanyi kitegeeza omubaka gw'olina alina okuba nga alabyeko ba investor ne bazimba amayumba ensi ebeeramu estate planned estate. Njaga kuwa ekyokulabeko side Uganda yonna erina scenery ennungi. Uganda is beautiful naye obuyumba obulimu bukutte mu mbinabina akalala kakutte mu nnyindo no ne bali tugenda leeta etteeka nga tokkirizibwa kumala gazimba government eba ne plan y'ettaka eryo. Era wano mbagambye ekyo tetukisobola nga government eddiza buyinza ku ttaka oba oyagala oba toyagala. Ekikwewunyisa bannayuganda beetegefu okukwata ettaka lyabwe baliwe government eri planningire ne babeerawo compensation bagikole naye balowooza bannayuganda tebafuna mu government eno kuba ebikolebwa balowooza tebibagasa they are not part of this government. We ngambira nti kibi ezimu ku reforms kibi omukulembeze munnayuganda ayagala Uganda okuba ne office esukka emu ng'oli minister oli MP oli speaker oli MP oli seeka oli ki bannayuganda balabye ddanga ab'omulugube ababbi abeeyagaliza kino oba oyagala oba tuyagala tulina oleeta etteeka nga bwe bakulonda n'ofuka speaker oba memu mpya obuvaako eyali namba 2 najja naawo kipayinga ekifo ekyo wadde opposition wadde wa government teeka osobola okukubiriza nga tolina ludda. Yes bw'olonde bw'okubeera minister oba MP bute eyali namba 2 automatically taking over minister osavinge nga totya kalulu. Ba minister baffe lwaki bayambye ekitiibwa president batya okitegedde ekireese obuguli bw'enguzi abalonzi basabiriza buli seera bakuwoninga bw'oyitabe bakanula amaaso be bati tetujja maaso galinga agagoonya bati nze nina ebibyo tewaba omuntu ansaba essente sinze nkuzaala ate onaba otumbaka wapale nga togaba sirina kye ŋŋenda kukuwa era togeeza ng'onzungirako ng'onsaba sinze nkuzaala kola sente ze nnina za tolusaala na famire yange. Omubaka wa parliament alina kyalina kukolera government yekola era namwe bannabyabufuzi mutukoze bubi nnyo abalala wadde oli ku ludda oluvuganya mwogere ebituufu government gye mwagala osavingamu namwe yammwe wenejja bweba yakujja government yekolera abantu akole ki ng'owulira tesosola bakuga nti Uganda is bleeding tabawulira nga boogera eyo nakibagambye olunaku lwajjo ekyo kyogera wekka nti Uganda is bleeding go bleeding you could even be with infections go and treat it. Abantu bavu abantu bali mbwavu gwoli omwavu wekka gwandaba mpuliriza abantu si bavu obwavu kyeki abantu balina ebibakola gwe tulina kyukola ne mukolimira abalala abamulooza ffe tulina ebyammwe mwabituwola abantu bakola mbadde mbayigiriza okulima nabalabize jjo experimental farm ya square miles 7 Uganda nnimi owekitiibwa president ataddewo ebintu bingi mu Uganda naye olw'obukyayi abantu n'obutamanya bwe balina ne bwe bakuŋŋaanya balaga ebyona bya bulimba bya mwami Museveni n'abantu be
tugenda leeta ennongooseza nga tugamba nti kyekiseera omuntu olina okuba nga otambuddeko otulaga travel experience. At least omusirikale atandikirwako alina okufuna ekitone nnyo miliyoni 10. Lwaki then abantu bagereka mu maaso awo tubagamba omusirikale ono ne mu benefits ze tugamba mu reforms be balina osooka okufuna amayumba ga estates, balina okuba nga balina obusobozi okufuna at least mortgage y'emmotoka n'ebintu ebirala. Omusirikale muntu wa mugaso nnyo eri eggwanga. Ekira tugamba nti kyekiseera bannayuganda musitukiremu. Bwe tugamba nti tugenda kyusa oba tuleete reforms eziyamba bannayuganda, kyekiseera buvunaanyizibwa bwammwe. Tugenda teekawo ekitongole kya forgiveness and reconciliation. Abantu banyiivu, abantu buli omu munyiivu wa munne oba alina obunyiivu obunene nnyo, kiki kinaga abantu batabufuba mitwe. N'ekirala eri mu reforms tugenda okuleeta omuntu nga tonnaba kwesimbawo ku kifo kyonna tulina okukebera omutwe. Abantu abamu twabagaye mwine ekirwadde kibayita high propensity to anger. Ekyo ekirwadde kyekyesera nnyinaffe bangi nnyo okufumita babbaabwe ebiso, abaami baabwe, bakyala baabwe, abanaabeera nga aliruzira nga yejjusa aga Katonda nga yayita alina kubaluzira kuba ali mutabufu wa mutwe. Tugamba ensonga eyo nkulu nnyo. Ekyokubitugenda leeta reforms erya traffic. Teri bakulembeze bano ba privileges za bugombe. Sigala mu jam, oli mulamuzi, sigala mu jam. Oli MP minister, sigala mu jam n'abakwata. Okeriwo genda mu cabinet, oweekitiibwa president akubuuza owaayo obadde wanti jam yankutte. Olwo nno abantu bakola amakubo ne traffic n'ebirala kubanga ebibakwatako byebyo bye bateesa nga nabo mu mbeera y'emu nga bannayuganda bonna. Ekyokubiri tugamba court zireete tulete etteeka. Wano balooya bagenda mumunya balooya tukyuse criminal law, twe manufacturing amateeka agagwa mu culture yaffe, enneeyisa yaffe n'ebitundu byaffe nga Afrika. Tewali nsonga lwaki omuntu bw'aba nkubye n'azigyamu eriiso bamusiba emyaka 6 3 oba emyezi 9 gavumenti emusipeningako essente ono gwe bakubye asigadde awo tayo. Tugamba omuntu bw'onkolako ekintu kyonna ekya criminal ndiirira ggwe weewaawo mpa miliyoni 7 nzijanjabe tusikangane mu mukono abantu baddeyo mu mirembe tukulietinge harmony. Ekirala sente buli lwe bawabira Attorney General compensation mujjuza office ya Attorney General unnecessary nga ate omuntu yadde omusango mulala. Wano balooya bagenda gamba kigenda structuringa. No, balooya mutuleke tujja tuula tukyamendinge tukitereeze. Ekirala police tugamba ambulance bano bannabyabufuzi babalimba temuli madagala bya kiyayi abamu batambulizaamu nkoko mbaata kwetoloola ne bawudisa bannayuganda nti bya ddagala. Government erina oleeta ambulance ku buli police station ne amakubo ga Mwasanjala nga ambulance ezo zirimu ba paramedics nga emubira bebweru ne Bulaaya nawa teeka muwa abaana baffe emirimu abakula orthopedics paramedics n'ebirala. Kibi nnyo omuntu yenna yali aviiriddwako omuntu we oba n'agwa kabenje, omupoliisi atalina kyamanyi ajaga batukana n'akwata ku mulwadde n'amuyoolayoola n'amagumba agamenyetse n'ateeka wansi w'akabangali temukooye. Kyekiseera bannayuganda musitukiremu. Government erina okukola budget ya ambulance naye batalina ssente tugenda funa ba investor bakole ebintu bino ate emirimu gitambule. Bino mmwe mufunamu bwe bagamba nti mmwe mufunamu. Ekirala tukooye basebo ne bannyabo. Kyekiseera bannayuganda musitukiremu. Buli we tubayita mu mbeera yonna tugamba kyekiseera ba minister bakendeere babeere ekinene nnyo 8 amini ba MPs babeere 8 okuleeta ba MP abayitirivu amamesa amenyi ebyo byonna bya kiyayi tebikolera tebigenda kukola. Tusigaze be MP ekinene nnyo 8 bino n'owulira nti special interest groups okugeza abalema bakuwetaweta mu kagaali ojjenge emimwa giri eno mu nnyindo oti mbunaawo okiikirira abalema tebeetaaga mulema bakiikirira. Tuleeta poliisi nga bonna abantu ebakola ki ebakwatako. Simanya abakozi obwana obuto bwakava mu ssomero bwabavubukawo tukulabira kuminyira nti goli muvubuka ojjembe okwesimbawo. No, bwe tukola police zikatinga across all special interest groups simanya abantu bakozi, simanya abantu bamaje, simanya abantu ne bamalaya bajja kusaba. Okitegeera abazanyi b'omupiira tusabe, aba boda tukiikirirwe. No, kyekiseera tu nationalize the parliament. Ekirala tuga ate oba oyagala oba tuyagala. Ekirala mwami Kungu tugamba omanyi omugaso gwa third party. Ekibuuzo ekyo motor third party tokkirizibwa kuvuga motor kanga talina insurance. Bannayuganda njagala kubala boba ebyaddala mufaayo ku ggwanga lyammwe nammwe nga temunanenya government negwe omanyi obuvunaanyizibwa bwabo. Mwami Kungu motor third party gy'olina ku motoka yo omanyi omugaso gwayo. Kiddemu mangu obudde bugenda buuliza bannayuganda nze mbuuza ebibuuzo wano njagala kuwambako okulimira wano bulira bannayuganda ffe buggwayo bannayuganda baseba ne bampuliriza tugamba yinza obutamanya mugaso manyi otidde kuku sabogenda tugamba motor third party kitegeeza omuntu ali mu motoka n'oyo atambulira ku luguudo
accident emotoka yo bwekola accident netomera omuntu gwe gubatomedde bwogenda mu ddwaliro inotwala biru y'eddwaliro mu ddwaliro lyonna ne bakusasula nibo badde okimanyi abantu bangi bafuna accident ne bakabira government ne bakabira ki insurance eyo ekola kugwali mu motoka naawe atambuza ebigere okuva n'olwaleero accident bwegwanga genda okwata eddwaliro biru ogitwalire insurance ukasaba manyi number plate eyo nga nadane driver ina permit bayino kukiriminga insurance company zino zina sente nyinyo temugenda kuzijjayo kyoba bagaggawadde mbuuza munno manyi omugaso gwa third party insurance ku motoka yo ekisembayo tugamba abantu bali yagadde nnyo agakatona mugulu kuba itakali bayisewa amakubo n'ebirala ne abantu baloza Uganda bali detached from it tugenda convincinga bana Uganda bakkirize ku obulungi lw'eggwanga mukkirize a government etegerere take planning wabira compensation yonna teina twala banga deni department ye tuino tandika okubeera nti twetawo express service mu buli service ya government yonna abantu government esobola osolozaamu sente n'abantu bafuna obuweereza mu bwangu tugenda kwa mending at least amakoti abalamuzi mususse mugenda ne mujja ne mukono ogudde bwaddu ogujjo ogobaga bwagusambya vivyo baki fena tukanga balanga enkoko eri kulyato bweti teri ayogera teri anyega bwe mutuka leti temugambwako omuntu ajja balesa abaana b'abantu 15 mu kikonteina bavudde mu police sero bawunya teri toilet teri we banabira teri bwana kungo kimanyi bali bakusibyeko nze bansi bakwala omujekaawo yanji ya nenze ndi Iron Man bakutwala mu kadukulu ka police we baka ku cement mulimu enfuufu mulimu ebiku mulimu ebiyenji ebikulya tewali banabira temuli tala temuli dirisa twagala nakola ne experiment jaga mampe omukulu wa police omu minister omu ne NRM MP batusibire mu kadukulu random leko nakitulonze olaba abo bonyini bajja kuvayo balwadde nga bazirise abamu nga balina n'enziku okay nzenze kajja okuvayo nga sirwadde eri teosobola sibirayo mu Uganda omwana wo mukule amateeka gabeere nti mu Uganda bw'omuyisa bwali yagadde oyitibwe bwe mukola n'amateeka gayisa ki banna Uganda basebe ne banyaba abatulaba tugamba kyekiseera banna Uganda tuba yagaliza obulimi enkumbi erimba yetunanga emindi enkumbi erimba batugamba enkumbi terimba enkumbi babalimba erimba tractor italimba government ya muyalita district ku buli district waliwo tractor waliwo n'omulimisa waliwo n'omulunzi obyo obulimi nga wafuri kusavinga banna Uganda niyo lw'obukyayi bumina ku government abamu abagala ovuganye government mujja mu mantala temumanyina bintu bino ne muudisa bavuka abantu batatusobola kulya ku ggwanga lyabwe bulungi nga balowooza nno banna byafuzi bagenda bakolera alright basebo ne banyama nkamalirize kano abayindi n'abagwira bali mu kulya eggwanga lyabwe bali yagalire mbalima bagagga okola ki 0752103 ne 0393 nga sinafuna masimu waliwo nga nti ebirowoozo byabwa president si byabaka ba parliament. Someone says you're more of a presidential material, you're giving a presidential manifesto as opposed to that of a member of parliament. Me am a reformist. The president byagoberera byonna gabeera mateeka gakolebwa mbaka wa parliament. Kitegeeza obuvunaanyizibwa ne quality mbaka wa parliament gwoleeta kyekitawanya banna Uganda kuba ne president akolera ku parliament amateeka geesiza. How about emirimu gineena mbaka wa parliament egimanyiddwa representation okukiikirira banna Kampala Central mu parliament nakikola otya because there are 4 major roles: representation, oversight, budget approval. I mean, how are you going to be doing this? I don't believe in that, first of all. But that is their opinion. I have a totally different opinion. Ombaka wa parliament lyeriiso ge magezi ye think tank wensi ensi bwegendo tambula bino byonna banegwa baganya okwogera. It's nonsense. It's not true. Togenda kukiikirira bana Kampala Central mu parliament. Sigenda kukiikirira Kampala Central. Ngenda kukiikirira banna Uganda nga mpise Kampala Central. Bwe bakulonda omukulembeze empyobera wa Uganda era tujjangu manje emyala gyomu shauri hako bikino bw'omuntu bwakulonda oba oyise mu kitundu ekyo kuba baleeta ebintu ebayagala abantu abenjawulo bayitire mu bitundu ebenjawulo kuli presentinga n'okuplaningira eggwanga bo we bakireeta. Thank you. Njagala kuterezaamu wali sinti kye nali njagala be bafunamu be baali bagenda okufunamu be bakusaba si be bansaba naye baali beetaavu nnyo ng'olaba amaaso gabakanuse
obwetaavu nga bwebuli lwakweyisaako era mbabuuza bwe mutannonda mwazimba mayumba mwagula mamotoka nina abavubuka naabo bennyini benalindaga ekyokulabirako abamu baalinga bavuzi ba ggaali bakanisi ba bubooda obwo nga buli wobayitako wonna bakuvuma bakujeregerera kaakati bassebo mwava mu kuwunya oyiro ne mutandika mwava mu kuwunya oyiro wa booda ne muzimba mayumba abavubuka mulekerawo olujeregerero n'okuvuma abakulembeze abaliwo n'abo abeegwanyiza okubakulembera olw'ensonga omukulembeze abatalina kyeyagaliza era bwana kungu wano wenjagala okukugambira nti okuvaayo okujja emityana amini e Kampala katono nnyo gwakitandise tujja kujja obudde tukyabulina so awogaye nti bobe baali beetaaga so si gwe wali weetaaga because wali osaba kugenda mu parliament baweereza bakiikirira bannayuganda batulaba n'abatuuliriza olwaleero njagala nti bategeeze nti eggwanga lyammwe ddungi nnyo naye ebintu bingi byetaaga okutereeza abamanyi bagamba nti buli abamanyi lwe basirika obuzibu buba bunene nnyo gye bali n'abo be bakulembera twabawa omukisa abantu abali mu kukulembera ne tulowooza bakole ebituufu ne tulabye ng'ekimala kimala ne tugaaka tujje era ekyali kindeese nga ndaba bingi nnyo ebyetaaga okutereeza abavubuka bangi ennaku zino abantu nga bavuma gavumenti nga balowooza babonyabonya eri abalowooza nti byetulina byabwe ng'era bagamba nti tegenda kukiwuka bifuuke byabwe no tolina kyokola tolina kyomanyi kukola tewali yakuloga tewali yatwala bibyo abamu mukunukkiriza muloota mukunukkiriza abantu bakola abantu baba n'amatu abavubuka abamwe tebakyayina gwe batya tebakyatya ssabo mandwa tebakyatya katonda tebakyatya bakulu kati amagezi mugenda kugajjawa temwebuuza kuba basinga muba n'eminga ne mubayita amannya gonna so ekyali kitututte oba ekyali kintutte nayagala omukisa nsooka enguwe gyenzaalwa ebukojja nze ndi mujjwa wali obawa mukisa wayagala basooke bakufunemu bo yes olwamamma wange naye ne wali ogenda kufunamu sirina kyenfuna mu bya bukulembeze era nammwe abatulabe abakulembeze mwenna omukulembeze oyina kubanga zuze kwewaayo ng'ojjudde ng'okkuse buli lwe weesiga omuyala bw'asiba empomba ateekamu bigumba bw'ayise eno mu magulu omukulembeze ayina okuba nga kkuse bino abantu bibajja nga bamantaala ng'enseenene buli omu ng'alowooza nga bataddewo ettaalambu ebyobukulembeze kufuna biriko obujolobero obw'ebindu byobeerako amasavu ebyobukulembeze ge twetaaga n'okusalako kugaga egaleese ebizibu kyova laba ngamba nina reforms n'akasengejja ke naleese mwe bannayuganda okufuna abakulembeze abasaanidde abaweebwa ekitiibwa abalina ensa kyekimala kimala akasengejja kano kagenda sengejja ebiku ebiyenje munyeera nkukunyi musigaze abantu ab'ensonga ab'ebyokulabirako nga beboogera byebyo bye bali bye baagaliza ne bannayuganda at national level ekimala kimala ab'emityana baafiirwa kyo butakulonda ab'emityana mwafiirwa omusajja ayina knowledge ekyo tompaana nakumpaana ne balinayo abakulembeze they have other leaders there abo si bakulembeze bannakigwanyizi ababadde balina bye beenoonyeza naye era ngamba nti sibavumirira abasinga obungi si bonna era nga njaga kugamba n'ebyokunenya tetukyabyagala n'okukriticizinga katugamba gwabayina amagezi ago golowooza ag'alternative galeete mmwe abamanyi temusirika mujje tuteekewo embeera eyo ennungi bannayuganda bagifunemu kyekituleese era kyekyali kitwala Kampala Central ekirowoozo kifuna ddi nze ndi City Boni mirimu gyange ngikolera Kampala ndi musuubuzi mu kikuubo ndina ofiisi ez'enjawulo Nakawa Business Park nina ofiisi ku Kimati Avenue mbeera Kampala mbeera wano mbeera mu Nnyonyo mbeera mu Lubowa ndiwe Kampala eyo yali nsobi bassebo ne bannyabo yali nsobi ogenda emityana wejjusa nejjusa olunaku lwe nagenda emityana muli babi nnyo era bannakampala mu nsonyiwe ebirowoozo ebyo twali twasiga so wejjusa lwaki wasulawo Kampala
waliko okusiga mu ttaka eggimu n'ogenda osige mu lwazi bali lwazi lwennyini olutasobola kubalako kantu. It's one of the worst decisions you have ever made. It is one of my worst and tormenting moments in my life, and I'll never forget it. The day you decided to stand in Mityana. And anybody I met along, you are not just a nightmare, but I consider you a tormentor for the rest of my life. How can someone love you ate nobera ng'omusiiga busa n'abe ebukojja bange bakojja bamama abalala bwe nasibamanyi manyiyo mama wange yekka twagenda awo kukidde osuubize wa mwami Chudi mwami Kibuuko omugenzi yanjagaza nnyo omupiira n'ezinazina obuzina obw'ekirogo banzinyisizza nafunanga akalulu kamu bubiri bakuzinisa n'okuzinisa amazina obuzina obw'ekirogo abo boolaba abo bo baali byonna manyaga in the name of Luzi bayimba no in the name of getting elected ne bamala ne basaba ebyokulya nagaba emigaati nagaba ebikeeka naga biki ne banaddiini mulekerawo oluseke bakuba n'oluseke sosodde eddiini abanaddiini mulekerawo oluseke ovaawo nga bakuyise ne bamala ne bayita omulala eyo enkola ekome ekyo kyakola ku bakatoliki bokka be bataali bankwe nga babonaabona n'abasajja nnyo najja Kampala Central nga ndowooza nti bana Kampala Central ndowooza wemba njagala okujja nti yes ebyeri bwe baba byagala nnondo bamwagala mu nnondo batemwagala muleke bannayuganda bakoowa abatuufu abakooya empeereza y'ekibogwe okuteesa n'obutamanya bw'abakulembeze n'abeegwanyiza ebyokufuna bwe ŋŋamba nti omukulembeze talina kubanga alina kyeyenoonyeza kike nina akasengejja obukulembeze kwewaayo abantu baayiwa omusaayi ne beewaayo abamu baalifudde abamu baafa lino eggwanga abantu baafa kitegeeza abantu abo baali baagala kukulembera nga tebalina kye beetaaga nnyo nga baagala ensi esigala emirembe n'abaana baabwe yoyo yenze mbalibwa nga mu balwanyi bali abaatandika olutalo omu ku balwanyi abaliwo kati naye nga si bamundu sirina kye neegwanyiza ndi bulungi nkola munnayuganda njaga kugamba nti ng'oyagala essente kukola okukola olina okumanya abo abali obulungi n'obakwana ne babeera mikwano gyo ne bakuwa ku magezi gwe tolina kyokola gwandaba mpuliriza tolina kyokola kyojja mu ssente abantu bangi batula ku YouTube ne batula ku Facebook ne babeera ku TikTok ne bavuma abantu bali mu byalo bakola Uganda ne baga nti esinga America waliwo abaddula tebamanyi kyekitegeeza fe ababadde mu mawanga tumanyi Uganda okuba nti esinga America Uganda buli kyetooloddwa Uganda amayinja ga muwendo ga bbeeyi golodi zaabu n'ebirala nze nsima zaabu kyova banvuma n'endya neyaga ne tolusaala ndi mayinja ndi musenyu mulye ku nsi yammwe nnima Uganda nnimi okitegeera njagala kubategeeza bannayuganda kyekiseera muzuukuke mumanye ebyaddala Uganda yammwe kyekigirimu ekindese mu bukulembeze nze siina kye neeyagaliza era eyo mutannonde nyagaye nja kuseka nnyo nkolere pati esinga gye naalikoze nga mpangudde bannakampala Central abalungi ne bannayuganda abandaba senga munaabeera mutembeddwa ejjuba n'omwoyo ow'ekisiraani ng'emityana olunaku olwo n'enkuba n'etonnya ne mutajja ne mutandika n'owuliriza abeenoonyeza ebyabwe ne mutannonda nga neewaddeyo ne neerekereza obudde ne ku byenkola omukulembeze kwewaayo nenzijja neesimbewo neerereje mba nnyonnyola ebirungi ebiri mu Uganda n'omukulembeze bw'alina okuba ne bye musubwa mu bye mutamanyi bwe siiwangule nja kuseka nkolere pate nga neewuunya omuntu aleka ennyama ensiigeko obuwoowo obw'emmere spices zonna n'alonda amayinja n'agalya ne gamumira nja kukola pate ne tolosaala lwaki nze ntodde ku budde bwa tolosaala ne famire yange okujja okuweereza mmwe mufunamu n'owalibadde munnaku era buvunaanyizibwa bwammwe nze sigenda kukuba bipande sigenda kukuba laale bannayuganda tubagamba wagirira ogwowagira ku mulimu gwo akakalimu konyooma
kika kubeera mu muzigo guwagirira awo tolanduka na bannabyabufuzi abasinga beenoonyeza bya wali badde munaku nakweraliikira singa watolondeddwa ate okole pate ojaganye ekyolwo obutakulonda nja kuba neewuunya nga bwe nkugambye omuntu aleka ennyama n'alunda amayinja agaliko obusala n'agamira era omuntu oyo abajja kumaliriza ng'ali mu ddwaliro ennyama ensava eriko salad eriko juice, fresh juice, a very beautiful meal spiced with all those kind of spices from Zanzibar. How about the rest? I can consider the rest nti bagezaako nege mayinja gawedde emirimu kigenda kuba eri bannakampala ng'okusinziira ku byenjogera kuba omukulembeze era obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa parliament tujja kujjawo we have another hour don't worry yes obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa parliament abasinga ababubaddemu n'abo ababukola babadde tebabumanyi ngenda busomesa bannayuganda era bwe bagenda okukakasa nti nze ennyama ensava era essuubi lya Kampala Central ne Uganda okutwaliza wamu kyova nja kwewuunya nnyo si mu bubi naye nnyongera okuhebaza bannayuganda ababuufu abazuukuse omukwano gwe bandaze nze si kuba bipande era nkiwakanya era nongambya ne wekitiibwa president mukadde waffe mugamba nedda myaka 4 ng'ennyonyi ne bweyitawo waggulu bweti mama ya Museveni wuyo omwana wa kindergarten amanyi Museveni n'owa myaka 4 okuba bipande naye kale kya president dindako kubanga mwennyini otugambe bwana ku noonya ne wenteeka ekipande oba oli awo omuntu yenna ku billboard so no mukulu yazitedda mu Kampala mwa Museveni ajoga ekyo nno njagala okiddemu kigende bulungi ku record yes ogambye kisooka togenda kuba bipande naye ate ne waali bikubye onoonya w'obiteeka mwa Museveni ekibuga yakijjuzza dda billboard zo nenne ensava omusajja ye position tanonyanga ko kalulu nga bwali mukanonya myaka 4 ate ne mobilization ero gyalina ndalamu ebintu biralamu oba kiki simanyi na oluvanyula emyaka 40 kyakuba ebipande ensi eri digital. Ladies and gentlemen, tuli mu kye tuyita digital transformation in applications of our lives. Bino bimulabira wano bino computer digital transformation edda twatambuzanga mabala mukalakasa ku kyalo kati tuogerera wano late campaigns ezimu ku reforms enjaga zigende digital basaba ne banya obo oyagala obato yagala kati nogenda kuba ebipande oyagala toyagala abantu nabagambye babadde babinsa babambi abalabaga bisimba mu nyumba ne baga sijjagana kibagala buvunanyizibwa bwamwe abalonzi abanjagala okuba ebipande wanje manukubiteeka tujja ng'oleeta bipande ku office nedda ndi busy kyokubiri tugamba ne mukubinga campaign ewedde n'okubijjayo kuba tetulaga kibuga kibeerenga kikyafu oyagala abagenda okukulonda abakunonyeza n'akalulu bakube ebipande byo babitimbe mu mayumba gaabwe ne gye baagala yes ate bwe bamaliriza kwongereko obuvunaanyizibwa bwo okukijjayo n'okiteeka mu kasasiro kw'ebyokulonda babwedde twagala ekibuga ekiyonjo ensi yonna tekyakuba bipande era waliwo alternatives eziri better era mpandigidde akakiiko k'ebyokulonda olwaleero kadde kansebe programu y'okutaayaaya mu Kampala nyono n'amakubo babantu programu y'okunoonya akalusi kutaayaaya nkiyita kutaayaaya Oluganda ndumanyi okutaayaaya okuzungazunga okutawaanya bannayuganda abakola sirina kyengenda kuba kyobala mbagamba teri luseke tojja ku campaign kuba nze sizze ku mulimu nzize kuweereza bannayuganda waliwo better ways genda ku mutimbagano gwa TikTok genda ku Facebook genda ku WhatsApp group tambuze ekifande kya Luzi kiri online abantu bagambe londa Luzi teekako ku profile picture yo ekifande kya Luzi tagamba munno taata n'omwana nti twagala bakulembeza abakooye empeereza etali ya mulembe abamanyi obuvunaanyizibwa bw'omubaka parliament nga ngenda obukubuulira n'ebisaanyizo abasinga banoonya byabo abantu beeremeredde bo bennyini ate mbu bajja okukulembera era bye bakulembera omuntu ajja mu parliament nga anoonye emmotoka anoonye ennyumba anoonye bikyazize kuwasa mubatunulire be muyina bino senjogera si bya nuupu si byenaalemu n'olaba omubaka wa parliament nga weenaalemu n'ayisa ekintu nga ye takimanyi na kukimanya neerabira nti kigenda kukwata n'omwana we
ne mukwano gwe n'owekikaki owekitiibwa president emirundi mingi nnyo abadde ayagala nnyo ebintu bikyuke ate bikolebwe mangu ng'amanyi nkaaba y'abannayuganda naye beerabira bannayuganda era abandaba buli kikubonyaabonya e Uganda kiva mu parliament ne president akolera ku mateeka judiciary ekolera ku mateeka n'ogateeka mu nkola ne gakolebwa baki kati kitegeeza quality y'omubaka wa parliament gw'osindika alina okuba n'ebisaanyizo ebireeta amateeka agakola ku bannayuganda basebo banyaba bampuliriza buli kikubonyaabonya misolo simanya borders n'ezizunga ng'enswera simanya ebizimbe ebyewanisenga nabansa sana amakubo agalinga obukubo bw'emmese abantu ne bafa ku accident obukubo bulinga bwe buti babaka ba parliament baayisa amateeka na police eggwanga ndiko ino tambulira buli omwata amanyi nti olina eddwaliro ne musondera omulwadde maama jjajja ne kawoshi waina okubaawo twita national insurance policy ng'osasula kasente katono nnyo buli mwaka n'ogenda mu privatized hospital the best hospitals in Uganda ate n'otakoma okwo okumanya bannayuganda temumanyi n'abantu abatambuddeko abamanyi ebintu bino n'abasiriza government esokugenda benchmarking. Yes. Tugamba toyina kusindika muntu kola benchmarking aba yagikola dda. That's the wastage of resources. Tubateeka mu sente ng'eggwanga ogenda okulaba e Rwanda babikola batya, e Dubai babikola batya, mu America kiri kitya. Baba mutuwa tebamanyi kyakola bwe kina kolebwa tugenda kubitereeza mu mukwana ate nga tulina kitweyagaliza. Nina ebintu byenjagala okulambulira bannayuganda omubaka wa parliament bwalina okuba awe mulina binoonyeza byabwe oba wenarem oba wano but ekifo kyoliko kiriko abantu abalala okuli ne SG omulamba ow'ekibiina kya NUP okuli omukyala Aida Nakuya okuli minister Minsa Kabanda oyagamba nti luze atabadde mu byabufuzi ebyokulonda nti alondeddwa bano bonna abasinga really. I am a special one. Loses only unequivocal to anybody. Don't comparing it to anyone. Nina akasengejja kengenda okugamba ojja kulaba abo bonna nga tebakayita ate ngeri mukulembeze. Yeah, auntie, it's okay, but nenge jono nyamwaka luya abambaluza kudula buduzi. I don't know. These are factors that could affect you. Bino byenjogera bya mukulembeze nzisize bukojja kusaba mkyala oba kuwasa bino bya bukulembeze bya kubeera serious siri mu kwegayirira seetonda twagala kuweereza bannayuganda abakoye ab'ebibiina byonna kye kiseera tugamba tusonyiwagane tuyunitinge tweyagalire mu Uganda eno bazadde baffe bakadde baffe bagirese oba weeri fe tuzimbire okwo nga tetuzimbye tetuzimbuludde tuli soba nabadde ngamba abantu bannayuganda basinga baguba ddalu naye temukimanyi. Yes, era mu nsi ezaakula waliwo indicators I'm a scientist waliwo indicators z'omuntu omugwa eddalu naye nga mulowooza ono akasuka amayinja bannayuganda basinga baguba ddalu. Bannayuganda abasinga n'abalonzi bo abasinga baguba ddalu. Yes, abasinga. Really? Yes, naye ekyo ekintu ekyokugweddala abantu tebakimanyi era tuba tugenda okulonda abantu bonna balina okukeberebwa emitwe buli lwolaba ng'omuntu alina obukambwe obungi abamuguwa ddalu buli lwolaba ng'omukyala ewaka akuba abaana n'abatomeza ebisenge omusajja n'ajjayo ejjambya n'agawa mukyala we abamu basse n'abantu ne bagenda mu makomera naye ng'ebyaddala batabufu ba mitwe babadde balina kubakebera. I'm a scientist. Waliwo ekirungo kye bayita cortisone. Ekirungo ekyo bwe kyakimulatinga mu bwongo naddala omuntu nga tayagalibwa talina ssuubi ekirungo ekyo kyakimulatinga mu bwongo ne kyeta condition gye bayita high propensity to anger. Obwo bugubwa ddalu abamu muzze okwesimbawo n'obukambwe obungi muli bagubwa ddalu twetaaga kubakebera. N'olaba omuntu ng'ayogera ebigambo ebikankana abamu baba n'omukisa ku TV ne zi radio wano beetaaga kukebereba mu mitwe. Obukambwe obususu oyo taba mukulembeze. Ndi ku independent oba ndi independent era akabonero kange TV no wanda ngamba campaign zijje ku TV ne ku masimu. Ekira agambye kwogera ebisanyusa abantu nze sigenda kwogera byoyagala kuwulira oba bikusanyusa ngenda kwogera kyenandiyagadde nga kinkolako nga kikola ne ku baana bange kitegeeza ne ku bannayuganda.
ekyawayiriwo yeyise brain soldier. I don't think this is a brain soldier, it's something else soldier. Ng'agamba nti alina byayogedde nga sibitegedde wano naye njagala kubuuza mwami brain soldier oba fake brain soldier oba something nga kugamba emwesinga 10 abantu okujeregerera wegeragiranye ani emu nze naawe ani emu. Okay. Emu ku 10. So bannayuganda abamu balina stress, balina entondo, tebaagala kubagambako ku nsobi zaabwe, abasinga banyiiga bunyiizi. Naye ekiseera kye tugamba nti ekimala ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe. Basebo ne banyabo nina reforms nyingi ze tulowooza nti ngenda convincing bannayuganda abanaaba bayiseemu bwe tubanga twagala Uganda. Ekyokubinaga nzimbo otononda oyina akalulu kamu koyogeza n'amaanyi oyogere n'ebikikinike ku kalulu kamu. Okay. Olina akalulu kamu toyogeza maanyi era ne bwoba tokampadde togenda kukyuka ku ggwe. Ayina akalulu kamu oyogera nga ayina 10 no. Okay, tumalirize. Njagala bannayuganda mwenna abatulaba omubaka wa parliament tabeera wa kitundu kyo kyokka. Okay. Omubaka parliament abeera wa Uganda yonna. Ekisembayo njagala kubagamba ng'olonda totunuulira kibiina. Bw'aba wa NRM ng'alimu ensanga ayita n'akasengejja tikinga. Bw'olaba nga wa kibiina kirala kyonna ng'alimu akasengejja tikinga. Njagala abadde bonna abatugoberera nze tubagamba wagirira ku mulimu gwo toleka mulimu gwo olanduke ne munnabyabufuzi. Togoberera campaign z'abantu. Abaana baffe tebalina bye bakola tebaagala kukola nga babalimbye nti essuubi bali mu bannabyabufuzi. Okay. Nze ngamba sigenda kukuba campaign, sigenda kukuba laali. Olyanjeregerera mbu banondere parliament ne oba backward. Ensi eri digital. Setambude. Nkakasa ne byoyogera bwe tugamba digital. Goyinza okugamba ndoza ndingidi. Thank you. Tugenda come on. But waliwo gamba nti ayagala mwayagadde byoyogedde. Nesi sabye kalulu bwana. Kumedde chikemu. Bonna Kampala mbakakasa. Naye ogambye atosaba akalulu. Akalulu nkasaba ne seetonda seegayirira. No wegayirira osaba akalulu. Sigenda kwetonda kwegayirira kalulu. Bw'oba olaba sisaana nga ne byenjogera tebikugasa. Comparing ne bannobo betuvuganya nabo tompa kalulu. It is okay. Togenda kufuuka nze sigenda kufuuka gwe. Kye kiseera bannayuganda tufuna abakulembeze abali serious. Ugandans, you are joking in responsible acts ezigasa bannayuganda. Ffe tulina betwenoonyeza kyova nti bannayuganda temulizayininga. Okulizayininga kye ki okulekulira. Obuweereza kuweereza bantu abagamba nti tukoye vaawo.